bakyayisizza mu jje ery'omubaka bagambanga nti ffe bikyatumalira ebyo bye watusangako ne bataata baffe. Aya endala Allah aga nti wakadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna abaana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun. Allah agamba omubaka sallallahu alaihi wasallam, eyo aya tasliyatu lirasul. Allah yali nabbi amuzaamu amaanyi amuga nti munaye embeera tetandise kugwe, tewali mubaka gwe twatuma lubeberero okujjako nga abantu ababeera ku mulembe ogwo abayinamu ku bitiibwa, abagaggamu, abakolamu, abalangira bagamba ffe munnange twasiŋŋaana bataata baffe nga bonna bali ku mugendo guno, era naffe ku buufu bwabwe kwe tukyaluŋŋamira, tuleke tutambulire ku byaffe. Ekyo nno ne kitegeeza nti okuva mu bigambo byenjogedde okuva lennatandise okusika omuguwa kuliwo wakati w'eddiini y'abantu banna byabuwangwa n'eddiini ebeevudde ewa Allah tabaraka wa taala. Okusika omuguwa wekuzze kutambulira, banna byabuwangwa basika bazza waabwe. Ab'emirembe giri kye basinga ffe abaliwo ku guno bo bategeeranga mu bushiriku bwabwe nti wokkiririza omubaka akusuuza by'obadde nabyo. Kati ate omusiraamu w'ennaku zino agamba nti wadde obusiraamu obuyingidde naye tebukusuuza bibyo. Muganda wange kutegeeza nti ezo eddiini ziri bbiri era tezikwatagana. Baganda bange abamu batera okwogera ebigambo bino ne batutemerera ne bagamba nti mwesibye ku byabuwangwa by'Abawarabu. Eddiini yammwe byabuwangwa by'Abawarabu, mwesibye ku nnono z'Abawarabu. Ennyambala yammwe, ensinza yammwe, byonna muli ku nnono z'Abawarabu. Kati njagala okuggyawo shubuha eyo nga nkubuulira enjawulo eriwo wakati w'ennono z'Abawarabu n'Obusiraamu, era nga nkutegeeza nti Obusiraamu bwagenda okujja nga Abawarabu bayina nabo kalikyazi zaabwe, era bwe tunaawunzikira ogenda kukira nti nabo bakakasa nti kalikyazi zaffe eddiini eyeetongodde. Era mu byo naamaliza ebifaananyi bino byengenda okuwa tugenda kuba tufunyeemu ebintu bibiri. Abaffe eddala eddiini yaffe byabuwangwa by'Abawarabu kyekisooka. Ekyokubiri tugenda kuba nga tumaze okwanukula eddiini bwejja ebyobuwangwa ebirekawo oba ebijjawo. Ebyo ebintu bibiri byenjagala. Eddiini yaffe gye tuliko byabuwangwa by'Abawarabu, y'abaffe eddiini bwebezze ebyobuwangwa ebirekawo oba ebijjawo. Katuwe ekyokulabirako ekisooka. Kambawe adatul arab qabla al-islam, cultures z'Abawarabu ze baali balina ng'Obusiraamu tebunnaba kujja 11 ze ngendo bbawa. Esooka Ssekalujja otiddemu nguntunuuli wamma kali kyesooka wa min adatihim qabla al-islam, mu cultures z'Abawarabu ze baali balina ng'Obusiraamu tebunnaba kujja. Esooka kanu ya'buduna al-ahjara wal asnama, baali basinziza ddala amayinja n'amasanamu. Kati nabbi wajja n'Obusiraamu, Allah yagamba bw'ati falyabudu rabba hadha albayt, bave ku by'okusinza amayinja n'emiti n'amasanamu basinze nannyini nnyumba eyo Allah. Era n'amugamba aya obwedda basseka bonna gye baddiŋŋana, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu llaha wajtanibu at-taghut. Buli mulembe twajja tutumamu omubaka alagira abantu bave mu kusinza ebyo, basinze Allah omu yekka, beewale ebyo basinza ebitali Allah tabaraka wa taala. Era omubaka sallallahu alaihi wasallam hadisi ya Amru yamugamba nti oli nabbi, namugamba nti ndi nabbi, namugamba nti wabima arsalaka Allahu bihi, bw'oba oli nabbi Allah akutumina ki? Namugamba ba'athani Allahu au arsalani Allahu, Allah antumine bino bisurati al-arhami, kuyunga luganda, wa kasri al-awthani, na kudestroyinga, kujjawo
abantu bebadde basinze ebirala ebitali Allah. Awo mu bufunze sekalujja ogenda kukola gwakunyambako kukkiriza oba kugaana. Kalicha ey'okusinza emiti n'amayinja Obusiraamu bwe buzze bugijjeewo oba bugireseewo? Bumaze okukola ki? Okugijjawo. Kalicha ey'okubiri ngenda biyisa mwangu watiridde bwereere wana badde nina 17 naye nsazijeko nenga 10. Avanjize wa Fahadi serujantabula yamanyira kutuba za Bawarabu eddakiika 15 tamanyi ffe tusomesa omuhadhara essaawa 3. Wamma kalicha ey'okubiri Seka Ismail Badru Sentongo mu kalicha z'Abarabu ze baali balina ey'okubiri kanu yanharuna lil asnami baali basalira amasanamu ng'aba wano bwazaala abalongo n'abasalira n'asalira ennyumba n'asalira emmotoka kubanga n'ez'Abaganda nzija tuluza ngendako mu kuza Abawarabu n'ez'Abaganda nzija kubaze ngenderera zino nkuba bukubi bifaananyi wano ndi mu kugereesa nina ze nnumba nina ze ngenderera naye nga tuvudde eno. Abaganda bo bategee nti oba bo bazanya kifiiriza nti Abawarabu bafiirwe ezaabwe beezaabwe bazisigaze baba bazanya kifiiriza. Ey'okubiri baali basalira maki Seka ngambye genda mu maaso awo nno okoze bulungi okoze bulungi nno. Wamma kalicha ey'okubiri gye baali balina kola ki? Kusalira amasanamu. Allah tabaraka wa taala n'agamba qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. N'abaga nti kul bagambe esswala yange gyensala wa nusuki n'okusala kwange kwensalamu ebisolo obulamu bwange n'okufa kwange byonna Allah. Tagattibwako kintu kirala kyonna. Wa bidhalika umirtu bwentyo bwe nalagirwa wa ana awwalul muslimin ate nze muberebeye mu kujeemulukira ekyo Allah kyalagirwa. Nabbi bwe yagamba sallallahu alaihi wasallam. Ne aya endala buli ali wano gyasoma eyasomako befata abba bekasira bi bezumabu babibu nga Haji Magoba ebyo yabisoma. Buli yasomako eyo ensula agisoma fasalli li rabbika wanha sala nga kulwani kulwa Allah ne bekutuuka okusala ebisolo salira Allah. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallama yakolimira man dhabaha li ghayri Allah asala ekintu nakisalidde Allah kubanga okusalira ekitali Allah shirku Obusiraamu bwo buddemu. Allah tabaraka wa taala yakolimira la'ana Allah man dhabaha li ghayri Allah. Allah yakolimira omuntu asalira ekitali ani gwasalira ennyumba asalira tanuru asalira pikipiki asalira emmotoka asalira ettaka ekibanja oba maze okugwa mu bushirika akasolya k'ennyumba. Buli yenna asalira ekitali Allah kalicha eyo Allah yagijjawo naye Bawarabu yasiŋŋaanibwa weeri. Obusiraamu bwe bwajja kalicha bwagirekawo oba bwagijjawo? Bwagijjawo. Kalicha ey'okusatu mu kalicha z'Abawarabu ze baali balina nga Obusiraamu tebunnaba kujja. Mu kalicha zaabwe ze baali balina kanu la yuwarithuna albanat baali tebasikiza baana ba buwala. Ne wano mu Baganda kyaliwo ng'omwana ow'obuwala tebamuwa maali anti banagimuwa agenda gigaba eri gyafumbiddwa kati nga tebamuwa nga tasika. Okusika kwabeeranga kwaba asaba basajja abalwana abasasula amahale. Eyo kali ky'Abawarabu gye baali balina era nga bagyenyumirizaamu. Obusiraamu bwe bwajja bwatunuulira kali kyeyo Allah n'agamba lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. الله ناقام بابانا شيخ ولي اللطيفة ومن يبايو قد كويو آية باقام في غير القرآن سنغتي يلي القرآن شارك سبوكرا دالا الله قام للرجال وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون شارك سبوكا ويكتو ni Allah yagamba lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun nakimaliriza ekyo namala naddamu ati nakati walinnisai waliwo latifa wabamanyi bagamba nti Allah yayagala okutegeeza bano nti omugabo gw'abalenzi gweyawudde
n'ogwabawala gweyawudde kubanga singa yakola atfu mubashara baliga nti omulenzi n'omuwala babawe bagende naye Allah naga nti nedda ebyono byeyawudde n'ebyono byekoze eki yensonga ki buli jumula agizzeemu ku lwayo n'atukoga mimma qalla minhu au kathu kebe nga emaali ebadde nyingi etya oba ntono afuna ki nasiban mafruda nga n'omugabo omugereke kuva waani kali kye y'Abawarabu ey'obutasikiza baana ba buwala obusiraamu bwe bwajja bwagirekawo oba bwagijjawo wa min adatihim qabla al-islami ne mukali kyaza Abarabu ze baali balina nga obusiraamu tebunnaba kujja kanu yarithuna nisaa karuha basikiranga kanu yarithuna nisaa karuha basikiranga abakyala okusika kw'obuwaze Ismail Badr bwafa tojja kufa kati ojja kufa oluvannyuma naye bw'ofa nga baganda bwe bajja batwala butwazi kubanga muganda waffe yasasula amaki amahali abakyala bo badde nabo yatwala butwazi Allah tabaraka wataala ngati ya ayuha alladhina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karuha Allah ngati abange mwabakiriza temukkirizibwa kuddayo kusikira abakyala okusika okw'obuwaze kali kya Abawarabu gye baali balina nga era bagyagala nnyo ng'abaana bwe baagala okumala abalongo bwe baagala okusamira bwe baagala okwabya ennyimbe kali kya obusiraamu bwe bwajja bwagijjawo kubanga eri nzikiriza wasuluukan bakikola tadhallulan wa hubban wa raghbatan wa itiqadatan nzikiriza yaabwe bakyagala obusiraamu ne bukijjawo kati ate eno mbi okusinga eyo anna al-awlad al-kibar kanu yarithuna ummahatihim eno mbi n'okusinga eyo gye nsosokoga abaana ababanga bakuzeemu abalenzi kubanga omuwarabu yabeeranga ayina abakyala 8 9 13 kati ayinawo abe 18 ayinawo abe 17 owabiri kati Allah amugerera afa mu baana omwami afa kawasa ayina abakyala be 13 16 kati bwe babanga bagaba emaali abakyala babateekanga mu maali egabibwa ng'abaana bano abakulu bennyini baddembe okusikira bamaama baabwe ng'omwana bwe babagaba emaali bw'aba tamatidde nga baga nti gwe tukusuuliddeko maama Adija nga nti kati awo nzikakkanye maama Adija sokodde mu mugongo mu maali mumisikirwa ng'abaana batwala bamaama baabwe nga maama asobola okugwa mu sheya y'omwana n'amutwaliramu okitegese kalujja ng'omuvubuka alondamu nti kino ekijujulu kye babadde bakawasa kyekyange nti negundi akyagala oli yakyesoose kale kigende wagundi ye mukulu wange kantwala ono nakamyuka ng'atwalamu nakamyuka nga bagabana ng'abagabana emiyembe nga bagabana ng'abagabana bodaboda oba pikipiki abaana nga batwala bamaama baabwe si kubatwala butwazi wabula kubatwala lutwala lwa ddala kubawasa ng'omwana kubanga mu Bawarabu okuwasa kyamaanyi Abawarabu okuwasa ku kalubu n'okutuusa olwaleero okuwasa mu Bawarabu si kintu kyangu kati okusingana taatawo nga yakuwasirizza oba oyise kaweweevu oyungawo ogattawo bugasi yali maali ya taata wange deeno ng'ogattawo kati Allah tabaraka wataala okumanya ekyo kyali kibi era ne mukukigaana Allah yayongeramu okuvumirira n'agamba ya ayuha alladhina amanu la yahillu ya ayuha alladhina wala tankihu ma nakaha abaukum min an-nisaa illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqta ekyo kigambo laba ku bwenzi buli obwa bulijjo Allah gamba tekiriimu ekyo naye wano yagamba nti innahu kana fahishatan wa maqtan wa saa sabila yagamba mmwe temuddayo ne kabatanda ne muwasa abakyala bonna abawasibwako bataata bammwe innahu kana fahishatan ekyo ekikolwa kyabuwemu nnyo wa maqtan wa huwa al-ithmu al-kabir والذنب الكبير والفعل الفاحش ekikolwa ekyobuwemu wasaa sabila kikolobero era kubo bbinyo kati kalicha gye baali begazanyizaamu
eyokuba nti ogattawo bugasi taata wakomye obusiraamu bwajja bwagijjawo. Kati awo obusiraamu kankyuse ekibuuzo sheekhe lujja, obusiraamu ne kalica z'Abawarabu byebimwawo kwega amasala olaba byebimu kubanga abantu banywezaawo okuwasa maamawo ate obusiraamu bwo bukola ki? Bugaana. Wa min adatihim qabla al-islam, ne kalica z'Abawarabu ze baali balina nga obusiraamu tebanaba kujja endala. Sheikh Fadi yateekako ennamba eba yakumeka ng'oba onseddemu. Kanu yatuufuuna bilbaiti uryanan, baali beetoolola Kaaba ey'ekitiibwa eyo nga bali bukunya, nga Sheikh Abdurrahman bwayogedde, bukunya bwereere. Ate sitaani eno okumanya mbi ebyobuwangwa bitamiiza, ebyobuwangwa bwe birinnyo omuntu ku mutwe aba takyategeera, banga omulalu. Bwe tulaba abasajja abagisu, omusajja omugisu bamusala embalu ng'abantu bonna bamulaba naye nga bo bagiyita rujuula. Masajja muzira olina okuteekawo Kampala mukadde ne bamusala ng'ensi yonna eraba noje agumira empalu ne bamufuwe oyagala tukola kiggwe, lwaki otusumululira Kampala mukadde gwe mugisu gwe? Kampala mukadde tebamusumulula mu bintu byakusaagasaaga bwe bityo, bamusibira bamuteeka wala. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yakati la yanzuru rajulu ila awrati rajul wala mraatu ila awrati mraa. Nabbi yagana omusajja okutunira obwere bwa musajja munne. Kati gwe omuntu olw'okuba obuwangwa bwamulinnya ku mutwe ateekawo ne bamusala ng'ensi eraba. Obwo nabwo buzira, kubanga obuwangwa bukulinnya ku mutwe bukulabisa ekibi nti kirungi. Kyova olaba n'abaana abazaala abalongo wanaagamba takwata mutabani we mu ngalo, naye bwe bazaala abalongo nnyazaala n'omutabani bazina bonna ne beekuba bampu. Naam, wakadhalika omuvubuka ate azina ne nnyazaala ate sezaala, abasezaala sezaala n'azina n'omuwala eyazadde abalongo ne mukamwana. Kati ate awo tewali mawano, era ekyo si kyabuwemu era si buko. Emmere bagirinnyamu ne batakoma naawo ne batandika okumokkola agagambo agawemula aga buli kika, ng'akubawo eggambo eryenkana ttente y'abakyala mwe batudde eryo, nga bwe balikubawo n'essola bwe batinatuuka ojaziina Allahu akbar, Allahu akbar, n'aliddamu n'ogwokubiri n'osima essola. Era Sheikh Mubiru Allah amusaasire, ono seeka amumanyi Abdurrahman Kisono, Sheikh Mubiru yaŋŋamba naliko ku mukolo ogw'okumala abalongo ne baleeta omuvubuka yali azadde abalongo, yali mutabuligi n'atuula mu ddiiro. Kati yalina ensonyi z'amaanyi ng'awulira ebigambo ebigenda mu maaso takyabitegeera. Akasajja ne kajja kaze nga kali mu myaka nga 8 kakadde ne kamuyimirira mu maaso ne kamugamba, gwe mutabani wemula, oyagala kwolona abalongo, wemula wemula. Laba ddaawa gyakola muzeeyi emyaka 8, wemula, oyagala kwonona baana, oyagala kusobya baana, n'eddoboozi ery'amaanyi, gwe wemula. N'atabuka sajja watu n'adduka bw'etolola ennyumba, ayogerayo kimu n'akwata ku mumwa, ayogerayo kimu n'akwata ku mumwa, kuba tiyabimanyiire ebyokuwemula nti abalongo bawemula bawemule. Abalongo beweezaalidde abo Abaganda babalinako ebigambo ebitagambika. Era ate bw'ozaala omulenzi n'omuwala ago bagayita meeru, beenoonyeza, beepakasiza. Omuwala n'omulenzi bwe batakwavuwaza bakugaggawaza. Naye olaba obuyaayo obulyawo agamba bibiri, bw'oyavuwala ng'ogamba balongo, bw'ogaggawala ng'ogamba balongo, tagamba kimu, agamba bibiri obuyaaye. Nti abo abalongo bwe batakwavuwaza bakola ki? Wonna w'ogaggawalira oga nti abalongo, ate bw'oyavuwala nti abalongo, yonna akuteeze. Kati abasajja Abawarabu baali beetolola Kaaba nga bali bwereere, ate nabo nno nga imaani yekibakozesa ssebo diini, kubanga bagamba nti abantu bano bajja okwetolola Kaaba nga bazze n'engoye ze bazze bambadde, titumanyi bazifuna mu makubo ki. Ziyinza okuba eza haramu. Kakati okulungi y'omukolo guno ogwa ibada guveemu haramu, buli ajja engoye giramu nateete, owebwayise zigiremu bwewayise, owekireka zigiremu kireka. Kati wano mu Kampala mulumbe nga buli omu ali mukunya. Oba Seeka Fahadi olaba twawaafu eyo ey'abasajja n'abawala
nga beetooloola bati babigula abalala babatunuulira oli ayinza n'okuwummuzaamu tawaafu n'ayigika ettamaati nakati emikolo ayinza ogiyimirizaamu nakati seka tawaafu eyo giraba mayigo olina imaani oyinza n'okukaaba eyo tawaafu bagikolanga abasajja abalenzi abavubuka ebijuujulu ne beetoolola naye nga imaani awo yonna yebatta n'omuwala ayinza okuyimirira embeera eno eri wano efaanaganya etya kati munaye Allah bwe yalaba ekikolo ekyo wadde baali bakyagala nnyo Allah aga nti wa idha faalu fahishatan bwe bakolanga ebyobuwemu qaalu bagambanga wajadna alaiha abaana wallahu amarana biha munnange kino twasiŋŋana bataata baffe bakikola era sinakindi nga Allah yakiragira qul inna allaha la ya'muru bilfahsha atakuluna ala allahi ma la ta'lamun nagamba Allah nti bagambe Allah tayagira byabuwemu Allah talagirangako byabuwemu Allah tayinza kulagira kikolobero abaffe mwogera ku Allah bimutamanyi mwogera ku Allah kalebule mukalicha z'Abawarabu gye baali bayina ng'Obusilamu tebunnaba kujja kanat iddatul mutawaffa anha zawjuha sanatan kamila omukyala bwe yafiirwangako bbaawe yakungubaganga omwaka mulamba nga tebamukkiriza kufumbirwa ne wano mu Baganda wo kiri kitya wano mu Baganda omukyala bw'afiirwako bbaawe akungubaga paka olumbe lwe balwabya bwe bamala okulwabya ne bamunaazaako amaziga ne bamukkiriza okufumbirwa oba myaka 3 tebannalwabya oba 2 omukyala alina kubeera awo n'ennyambala eggomesi teyatuukanga eno yakomanga muno yasibiranga nga tasaniirira nviiri nga teyeekuba kawoowo idda y'Abaganda edda tebayambalanga nangatto paka lwe bamala okumunaazaako amaziga kali kyey'Abarabu omukyala bwe yafiirwangako bbaawe yakungubaganga mwaka mulamba Obusiraamu bwe bwajja bo bwagamba kino walladhina yutawaffawna minkum wayadharuna azwajan yatarabbasna bianfusihinna 4 ashhur wa 10 oyo yenna abafiiriddwako bbaawe mummwe abakyala b'Abasiraamu abo bonna aba bafudde mummwe ne baleka bakyala baabwe Allah abawadde idda bakungubagira emyezi 4 n'ennaku 10 sekalujja idda ya jahiliya n'ey'Obusiraamu zezimu eri yali yaki mwaka ate ey'Obusiraamu myezi 4 n'ennaku 10 kati okijjawa nti ffe tuli ku byabuwangwa by'Abawarabu kwagala kwekubya mizimu okijjawa nti tuli ku byabuwangwa by'Abawarabu ye okijjawa okugamba nti Obusiraamu bwe bujja tebujjaawo byabuwangwa okijjawa kubanga eri ddiini eyeetongodde ziri nzikiriza wa min adatihim qabla al-islam aidan ne mukalikyazi zaabwe baali bayina ma yusamma biwa'di albanati bihamza naam sheikh dakika nti kamala okulaba bunaatera sheikh bunaatera okugwako Abawarabu baali bayina kye bayina bali batta abaana baabwe abawala siba kiri kati Allah tabaraka wa taala nti wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bi ayumsiku ala hun am yadussuhu fi turab saa ma yahkumun omu bwe yazaalanga omwana ow'obuwala kyabanga kipali kisiraani nga bamugamba ozadde kipali era yatawara min alqawmi min su'i ma bushira bi ng'atambula yeebwalabwala yeekwekakweka mu bantu olw'amawulire ge bamuwadde amabi ag'okuzaala omwana ow'obuwala ng'atuula wansi ne yeebuuza ebibuuzo bino bibiri ayumsiku ala huni amusigaza amulere amukuze mu bunyomoofu ogwozaala buwala tolina kyotugamba
am yadussuhu fi turab oba muziike mu ttaka. Allah n'agamba saa ma yahkumun, kyali kibi nnyo kye baali bakola. Nga mmaliriza, Abawarabu mu adaati zaabwe ze baali balina, kanu yuallikuuna tamaima, baali beesiba irizi nga n'abantu bwe bazirina. Irizi ziri mu biwato, irizi ziri ku mikono, irizi ziri mu mayumba, irizi ziri mu kasendabaguzi watundira. Mbaka sallallahu alaihi wasallam bwe yajja n'Obusilamu n'abagamba inna arruqa wattamaim wattiwalata shirk. Inna arruqa, rukuya zino ez'ekiyaaye ez'abaseeka kiwato ze bakola ezo ez'okusoma okwokufera okufunirako ssente. Rukuya ey'okugwa mu kifuba omukyala gwasomerera waliwo gwe baŋŋambye awo tyamugwa mu kifuba bwati bwaba mukyala yazze okumusomerera n'amunuunamu amajjini ng'amunywezezza, agamunuunamu ng'amunywezezza ali mu kifuba. Bamuŋŋambye wano mu ddalasa wano wennyini wano wano webamuŋŋambye amunuunamu manuuni ng'amukutte ati obaseeka sujjiki nasiri eyo rukuya wali ogiwuliddeko bagiŋŋambidde awo bamaseeka tyoli asomerera rukuya amubagula bubaguza ati n'amugwa mu kifuba n'amunuunamu amajjini. Omukyala yamugwaza ti seeka rukuya kyeno nti nkunuunamu amajjini. Ono gwe banuuna abeera atatombuuza nange simanyi ekikulu baba bagamunuunamu. Ati oseeka kiwato banayagala kulabako. Waliwo neryamugjamu engoye irimu kati amajjini gatuula nnyo mu mabeere muno. Kakati sajja li mafia to that extent. Kati rukuya ezo nabbi yagamba inna arruqa wattamaim, n'irizi zino wattiwalata n'eminkuduuru. Eminkuduuru lyebakyala eddagala lye bakola bafune obuganzi mbabba baabwe, era litandikira ku lunaku lwa mbaga. Olwombo ne baluteekamu akanajisa akatonotono ne baleetawaalizaamu ne bakoleramu bye bakoze ne bitandikira awo eminkuduuru ne gigenda. Omukyala n'abeera mu bufumbo bwonna ng'ebbanga lyonna awangaalira ku minkuduuru. Nabbi yagamba nti ebyo byonna byonna shirk. Baganda bange Abasiraamu abali wano, bw'obeera ng'omala abalongo ng'osamira oyina irizi, waliwo ono gwe baŋŋambidde wano era omukyala nga bamutwala okuzaala ayiwa amazzi ku bbaati bwati ne baddamu ne bagalembekera sayidi eri olubuto balimudduwanika agende azaale bulungi. Eyo nzikiriza. Omukyala okufiirwako bbaawo n'ogenda n'omusiibula. Ensiibula abakyala gye basiibulamu babba baabwe abashirika. Buli mukyala ali awo eyali agikozeeko akuba akaama jjagikubuulira. Basiibula omufu Seka Mukisa. Omufu bamusiibula. Olaba abakyala abo batya nnyo mu kufa agamba atya mayiti atya omulambo negwegeza ofe Seka Mukisa enkya. Sigamba owuwo nze nkubye kyakulabirako totya ngeza ofe mu byokusaagasaaga. Maama Nanki ekisooka mu bukwakkulizo bamugamba tokuba mulanga nga tonnaba kwegema, sooka weegeme. Okwegema kwe kulwa Ssekalujja. Bakwata kabonero ka dippi. Omukyala akwata akabonero ka dippi oba oluusi n'empale ze ez'omunda n'azeeteeka ekampala mukadde n'alyoka akaaba. Awo yeegemye. Omuzima obutamuddira akwata egundi mugitegedde. Seka Nasiri ono ye mulenzi omuto akabonero ka dippi oba akategedde. Okategedde asika nkyukakyuka jama tuli mu kabonero ka dippi goleeta ebyo okitegedde. Basajja bakulu bakategedde nono takategedde ono naye wadde antudde wano nkimanyi takategedde. Nawe tokategedde ne Semayiri tokategedde gwokategedde. Kuli myaka gyange olinga Haji Magoba gende Haji Magoba takategedde nze sijja kudda ku mmwe. Wamma bwe batyo bakola bakwata akabonero ka dippi n'akateeka ekampala mukadde n'alyoka akaaba. Era bamugamba Nanki akoogeza n'otonyesa ezziga nga tonnaba kwegema pozi toliddamu kufumbirwa nga akabonero ka dippi tokataddeeyo amala kateekayo ekampala mukadde.
era nabagamba basajja bakulu kati mwabagala abakyala abo bw'aba ayagala aleeta ekimberembere mugule byandawuye ebinene bino ebyebijiinijiini nga biriko n'ebyuma nga kyoyambalira munda woolifa bwoti tulaye bwali kyeteeka Kampala mukadde era bwali kyeteekayo ensegera kumulandi mama Dija ng'otambula ojagira kiki tasobola kyeteekayo kyekiwala ekinene akiteekayo atya naye bwemuteekayo ayangu okasindikayo n'alyoka akaaba nagamba onkutukidde mu ngalo omuntu yafudde mulago jjo okaaba kati ogamba nti akutukidde mu ngalo atya eyo nzikiriza yeetongodde era abambaga nti waba tafunye mukisa ogwo gusiibula bbaawe akwata empale ye ey'omunda omukyala n'agitwala n'asima ku kabuli ya bbaawe n'agiteekayo bw'aba takoze ekyo akwata empale ye omukyala empale ye ey'omunda n'agitwala mu lusuku n'agifugika wansi mu mugogo era n'alaamiriza n'agamba Seeka Siddiiki Nasiri Mubiru munnaye toddayo okunnoonya buli lw'onnoonya ndi awo nga ne weewunya omuzimu omujega ogutalaba nanki atambula mu owino ne gugenda mu lusuku muzimu omujega ogwo ogutalina amagezi oguwuddiisibwa mbusebe gugenda mu lusuku gye bagusindise omayise kambadde musomesa akaleme kunzijjako mangu muzinda kubanga ntandika butandisi nze yakatandika shekhe ittakillah ya rajulu nyingidde mbyabuwangwa seko kwatiddwamu ensaalwa barakallahu fi zeka nyungi nakava ku mukaddima ntandika butandisi sinnata mbadde ku Bawarabu abatwala mayiti balina obukwakulizo nga bagitwala balina saidi esooka okufuluma mayiti basooka kufulumya simanyi bigere bwe bakulaba ng'osoose gifulumya mutwe bakugaana gizeeyo era tukola ki mayiti bwebe ebyo byokka kali kyazizo kazikyali mu kufiirwa okutwala mayiti mu kufa kwokka okutwala mayiti bamala kufuna magi mazize ne bagateeka wansi w'emmotoka n'erinnyako omufu bwe bamufulumya nga bagenda okumuziika tebamukkiriza kumuzza mu nnyumba enkuba ne bwetonya era baganda bano bageresa bagamba eno yambala ng'ekubira nnyinimu mu lujja kuba nti bamuzaayo abakufulumiza ssebo woosaaga ogenda osalaani ewaabwe kakyatta omufu asobola okubasala era ewaffe bwe batwalanga mayiti eggaali neeyonooneka nga bakuggyako ne bakuteeka wansi ne balyoka bakuba kibooko lwaki otumalira obudde tukutwala yiganga yewammwe ate otumalira obudde nga bakuwummuzaawo ne bakuba ajja genda ne bakuba ne bakwasa n'omulala ne sekafaadi jangu okubemu naye n'akubamu ne bakuzzaako ku gaali era n'otuuka mirembe eyo mayiti ekyoto balina enkuma yaakyo ekyoto kya nnyinimu y'aba afudde ogwoto bagukuma walala omukyala bw'aba afudde bagukuma walala omutabani bw'aba yafudde bagukuma walala omujjwa bw'aba yafudde bagukuma walala tebakomaawo abaganda mu kufiirwa bafumba ne gwe bayita ogumere baguyita gumere bwe gutyo ogumere ogwo tebaguteekamu munnyo nababuuza lwaki temuteekamu munnyo ne bagamba tuguliirawo ebeera mmere ya minwe bagifumba ne bagitokosa wali ne bagireeta ne bagiyiwa ku lulagala awo bonna abafamire ne bakuŋŋaanira ku mmere eyo ne balya tebeeramu munnyo bategeeze abantu buli aliddeko kyabadde agula omunnyo afudde tebaliira ku sowaani bategeeze buli alidde ku mmere kyabadde agula essowaani afudde bajjayo ttooke ne balifumba babikire olusuku era waliwo yakutte kaviri yaako n'akampeereza balubikira n'akampeereza naye yabadde abinnyonnyola ebyo yabadde mukyala nga alina n'akakaaya n'amugamba naye ate emmere ng'erimu omunnyo n'agamba ono yagisobezza naye katugenderaawo kasita lwalumu sharutu yafudde ey'okuba nti temubeeramu munnyo naye bakkiriza nebaga katukole ki katugenderaawo kati mukumala tekijja kuddamu kubeerawo lulala kati mukumala mukuzaala abaana mwalimu ebikolobero ebikolebwa mu kwalula abaana mu kusengula mayiti ng'omuntu afudde waliwo ebikolebwa azimba ennyumba waliwo ekikolebwa aguze pikipiki waliwo ekikolebwa abunajiba ngambye nangamba naye ajja kyogerako omusiraamu yamugambye eyo naye Ssenjala bw'abaayo KNOWLEDGE bino olowooza aba yekka abunajiba yava kiŋŋaana era ngaakyogere mwe omusajja yandabye nga bwe mbanjoyo KNOWLEDGE si banzekka olaba bw'atega abantu ate olowooza aba yekka
kati oyo abeera naawe wo abunajiba wali yaŋŋambye ajja kyogera yaŋŋambye yagenda kyogera ajja kimalayo yalina bye yamugambye mukwano gwaligaweesa yayogera aligaweesa namugamba dda amasabo ge era nziramu okumutumira message aligaweesa yalaba nga njokya amasabo lubaale obutanga sekanasulu bedda bane abakubira omulanga mundeetere lubaale nga sinava wano lwaki mulemedde lubaale emmotoka yabwerere nemunona gwe teweetaliikirira obulira bw'abaana bw'oyina gwereeta ffe tubyokye wano kati aligaweesa bwe yalaba nga tubyokya n'agamba abo babigula mu butale ne babyokya nemugamba nti tujja kukaya na musajja mukulu gwereeta buleesa amasabo go kasompe ebbaluwa ya poliisi neeyiyo ng'ompandiikidde ŋŋenda kujja n'obusajja busatu amasabo tugayingiremu n'engatto tukoleeza amasabo tewali wadde akamandu akato akagenda tuboggolera nti mwe wallahi tekaliiwo nakatana bakwanukula wadde akamandu akato kati mwe nteyi ebyo ebintu seka byakuwuddiisa biizinillahi tabaraka wataala byakulimba kuwuddisizaako bantu kubba bantu kutwala abakyala ne babambulula era namugamba aligaweesa lwaki mu masabo gammwe tusangayo obuwale bw'abakyala wallahi teyagaana ka vidiyo yaddamu n'agamba nti ffe tubambulula bwato bwe yagamba abakyala bagiyeyo ne tubambulula babambulula batya n'ekikulu mu kubambulula babajjamu ekitegedde ekyo gwe gantungo babajjamu ki ngono babanunamu amajjini ne bali baaligaweesa babambulula ekyo yakinywezaawo ye yennyini babambulula kati ebikolebwa mu masabo ebisinga byakutiisatiisa wiiki ewedde waliwo omukyala yankubidde naŋŋamba nti agenda ewaabwe balinayo okumanyagana naye balinawo essabo nanga sheekh essabo lino njagala otuyambe tugeye tulyokye nemugana edda mwemwe kinyini mulyokye nangamba sheekhe tulyokye tutya nemugaa just kwesuulamu bwesuzikamba yaaya tewali kyamaanyi gwe weesuulemu bwesuzikamba yaaya olikoleeza ojja kulanga lyase era yalikoleeza lyayakadda tewali wadde emmando yaboggola baganda bange abasiraamu ekyategesezza omusomo nga guno n'emisomo egifaanana bwe giti kwe kubategeeza nti omuntu yenna n'afa ng'ayina ebyo abikkiririzaamu agenda tuke wa Allah nga yayina enzikiriza bbiri naye ng'ate zonna teziba ntuufu emu eba yattaginne waayo tosobola kuba mu Byabuwangwa ng'ebyo byonna betwogedde naye ebirala bezitwogedde Sheikh Nasiri antiisiza emirundi gyonna nampandikira n'akawandiika kaŋŋamba lekeraawo yensonga lwaki ndekedde awo naye nga mbadde nina ebyobuwangwa byenjagala obbagamba biyitirivu nnyo abamu mmwe mulina obukomo bwa lubaale ng'oli akambadde oba empeta bw'oba olina akakomo ka lubaale banne wanika ku mukono Allah akuwe baraka wanika ku mukono Allah akuwe baraka ozimpadde Allah akuwe baraka era ngobawo wankereesezza obwedda kati lwaki ombulaganya sekalujjaga eddakiika zazimpadde baganda bange ebigambo bino tubyogera mu mukwano ogw'ekitalo tubyogera mu kusaaga okw'ekitalo naye wallahi falanas'alanna alladhina ursila ilayhim walanas'alanna almursalin falanaqussanna alayhim bi'ilmin wama kunna ghaibin aya endala Allah yaga nti wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula Allah tayina muntu gwagenda kubonereza okujja nga message ya daawa yamala kumutuukako Allah agenda kubabuuza ebibuuzo mmwe birala ne bana abasomesa Allah agenda babuuza birala abasomesa Allah agenda babuuza hal ballagtum mwatuusa ate mmwe madha ajabtumul mursalin mwayanukula ki obubaka bwe bwajja mwakola ki ddala sente tosobola kuvaawo n'omalirira nogana ebbanga lyemmaze n'obulira bw'abaana wano mu nnyumba bukolawo ki kambusuule kambuziike bonna bukutte nabbubi ensawo ogiyina eyaddungu erimu lubaale buli lunaku oteekamu ssente n'olaamiriza ne weewola n'okwewola ng'obwavu bukulumye nti bajjajja mu nnyambe obwavu bundi bubi mumpoleeko ate n'omala n'ozzaamu ng'era tebagambye nti komyawo era nawadde
abaana amagezi nti omuntu yenna omwana alina bataata be bamaama be balina ensawo za ddungu lubaale ng'ali mu nnyumba, sente ezo zirimu baana battu mweriire, jjayo mpola nga bw'okozesa. Bwe balibuuza sente zaalagawa, naawe yogera ekintu kimu nti abakulu balabika be baziina, gwe ate ziba zaalagawa. Gweoyinza okwetala sente z'abakulu? Gwe bugamba nti abakulu be balina sente, paka abakulu lwono abakuba obwavu obusemberayo ddala nga buli sente zibateekamu ozitwala, kubanga abakulu balubaale bagula amatooke, bagula ennyama, bagula enkoko. Ffe tusiŋŋaana mu sente zetwasumulula mu darusa ya aqida awwala yali ejjinja, mwalimu eza South Sudan zaalimu, bagita South Sudan. Sekafaadi si bwe kyali ebokisi ya lubaale bagituvugira. Can you imagine kuva Nateete omuntu yavuga ebokisi ya lubaale n'agijja Nateete n'agitusanze eyiganga mu darusu nga wano. Senga nolwali tufunayo munaatu wekitabo ng'ekyo n'ogivuga oba ogijjeka mwokya n'ogireeta. Naye omusajja yavuga lubaale okumujja Nateete paka yiganga lubaale teyamubuuzayo wadde ekibuuzo eki, totutwala wa? Bannange gw'oguma otya nga bino byonna ebigambo obiwulira okuva ku musomesa eyasoose ng'asoma kutuba wano okutuusa lwe banaamaliriza darusu enkya, n'owulira ebigambo bino byonna n'osigala nga tokyuseeko, ogenda kwanukula kyewa Allah ng'otuuseyo ng'olina lubaale ng'abalongo bamala osamira ologa ogamba gwe mukulu w'ekika, gwe mukulu w'essiga, ofuuwa emmindi, ogenda kwanukula kyewa Allah nga message ngeno ogifunye. Era tusaba Allah tabaraka wa taala enkuŋŋaana nga zino ezizza abantu ku nzikiriza ennungi entuufu, Allah azituddize mu bulamu bwaffe ebbanga ddene. Saba Allah atutte nga tuli bakkiriza, atuwe tawhidi wannamaddala. Saba Allah jalla waala atuluŋŋamye oluluŋŋama olutalekaamu kakunkuna mu kukkiriza Allah waffe. Saba Allah atutire ku Busiraamu. Saba Allah atuwe janna firdausil aala. Asonyiwe bakadde baffe bonna abafiira ku Busiraamu. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. بارك الله فيك جزاك الله خير. بارك الله فيك جزاك الله خير. نعم شيخ بارك الله فيك جزاك الله خير. آمين وإياكم بارك الله فيك. kituufu nti omusajja bw'afanga abadde alina obwagazi yasooka kwebaganya mukyala we walyoka bamunaaza. Naam, muganda waffe abuuziza ekibuuzo era ekimu ku bibuuzo ebikulu. Abantu tufa mu nfa ez'enjawulo. Waliwo omuntu ayinza okufa nga yasamye, waliwo omuntu ayinza okufa nga omukono gugongobadde, waliwo omuntu ayinza okufa nga ensingo ekyamye. Abantu bafa mu nfa ez'enjawulo. Kati waliwo Allah gwayinza okugerera n'afa omusajja mu nfa ey'okubeera nti alabika nga abadde omwetaavu eri mukyala we. Kati abaganda bano bagamba omusajja senga afa ne bamusiŋŋaana nga yafudde akubye salute, banoonya mukyala we n'amukkakkanya. Nga Sheikh al-Islam bin Taymiyyah bwe yagamba, ekigambo Sheikh yakyogedde wano Sheikh Saleh, nti omuntu omubuze tasobola kuleeta bujulizi oba obubuze okujjako nga mu kigambo kye kyennyini mwe muli okuzzaayo obubuze bwe. Kati ne mu ekyo ekigambo oli agambye bw'abeera nga mukyala we waali gwe baleeta n'amukkakkanya. Kati butya afudde nga si mufumbo, baleetaani? Baleetaani? Kati kitegeeza qaida ghairu mutarida. Qaida tekola wonna kubanga bagikozesa awamu we baagala wala ne batagikozesa. N'olwekyo ekyo sikifu omuntu basala amagezi ne bamukkakkanya imma n'amazzi ago kyagabuguma ne bamukkakkanya n'atereera, obwagaana bamuziika bw'atyo. Era basobola n'okikola ne watabawo mbeera, ate nga tulina okwegendereza ennyo obwerere bw'omuntu nga tumunaaza. Bye bimu ku bifo ebitakwatibwako. So mu mbeera ekisinga obukulu kwewala
okutaganjula n'okulumbagana n'okuyiikiriza obwereremu oyo omuntu tumunaaza ne tumuziika ng'omuntu bw'afa ng'omukono gwakyamirayo ne gulemerayo tebagamba nti tugumenye. kasru idhami lmayit kakasri hayya, bwomenye eggumba ly'omuntu afudde obanga mumenye nga mulamu. Nolwekyo omuntu bw'atyo mu busiraamu tumuziikirawo nga kifaananira dda Sheikh Nasri ng'omukyala bw'afa nga alina olubuto munda. Wano mu Baganda baleeta omusajja bamuyita mutemu, bwe batyo bamuyita mutemu, n'atemula omukyala oyo ne bajjamu omwana, bamuyita mutemu, asala olubuto lw'omukyala. Omukyala bw'afa nga munda mulimu olubuto, mu Baganda tebamuziika na mwana, baleeta omutemu n'amusala n'ajjamu omwana oyo. Kubanga lwaki? Omwana ono muzimu gwa kika kirala, ate noono ali kungulu muzimu gwa kika kirala. Ate Abaganda tebagatta mizimu. Kati omwana balina okumuzaala kumutwala ku kika kyabwe neki. Abantu abo bakaafu nnyo. Mane katukome wano, mbutuufu mpulira nga njagala kudda n'enkya. Inshallah.